Why not? Bajita saba zamba nkuba saba lumapili kasuka katunda wagwan tubaniriza program zikuru gudo bamta producer Kimra Damuyayu and my little brother Damgunju baita Kimra onakura gulo wankubiddeko ku simu ngoli ku police kiya kyabaddewo muganda wange munange kyogereko onakura gulo nakukubidde nagenze nemvuga okuva waneno ngamvude obude bugenze nemba account na parking because jam yadde mungi nyo side ze yemengo je na dempitide bwenti wandege yanengwa ko wandege yawo nengwa mujamu wemenga onga ku university kati manzi kiriya bwende ngambo wae kampakingeko waneno ku nga kumutesa wa Royal University awo wakati awo obusirikale ne bujene buitawo bubiri nga buli ku pichi nga buli omwali ne mundu munange ne katuka eri maso ne kachuka ne kantunuzamu pichi bwende nga yafando okunkuba mu amatala kizibu ki nembagira ya ID nembalaga nti nno ki ndi mukozi wa New Vision nga wano parking say okimanyi wano black spot wano black nembabuuza afande black spot mujimanyi black spot mba mwatekawo no parking either ngali wamajaga kumawo abasirikale oba sicho nembagamba waneno we parking ze mu mataala wegati n'abaana ba university batambula bayitawo campus ziri bbiri black spot bayinza no giteka ku campus awo police nga weeriye kuma nawo nembaga naye however mbadde mwagala nkole ntya nebaga vuga motoka yo olina gama mune tuula munda naye nga bonna abangamba nno bakulutu naye ngomu ye yefudde jiwaji simanyi badde bamuyita alinda wao kodi Kampala tula waneno nagama munene atula unbelievable ochala pamwito ochala go yagabe tula na atula munange motoka yange asade mubine embavuga paka kuchi ku Old Kamanenga tunatoka ku Old Kampala nkubira chali wange ali awo ali mu maje mugamunanga abantu banene sibategedde bulungi batta abantu ensanje zino okitegedde ne bali mukuntu ala kuchi ku Old Kampala benzo kuntu useyo munange ne bankuba amasasi abantu banji babira mu police zaki mu uniform oluse za police okitegedde naye kangumenyene nabo nababuuza bamtuchi mwenga muri babiri mu operation tesuba kuberanga ekolewa abasirikale babiri baba babirako ye mundu za government mukimanyi mukute mbumenyi bwa mateeka mwandi mutadde nno nga tibina bakuunya kati mutuuse wali olwatuuse wali munenga nkubira commissioner nkweyanza nnyo olw'okubeeranga ensonga ezimu nga kwezo ne police namwe okubeeranga mwakwataganidde wamu nange era abantu abo babonerezeddwa lwakubeera na conduct mbi basiga ekifaananyi ekibi ekya police Old Kampala mbeebaza nnyo mwebalire ddala okubeeranga mwakwasaganyizza ensonga zange bulungi afande muleterwa nawe weebale nnyo weebalire ddala okubeeranga ensonga zange zenkwasaganyizza bulungi nnyo era kati kangeze apo bo bategedde nze nabasonye naye bategedde kikitegeeza okubeera nga munnange ogenda kumala gakwata bantu n'omuntu owa bulijjo kati nze nadde nsobola okwerwanako naye ate omuntu omala tasobola okitegeera twagala okwebazaako abapoliisi mwena batutte bambi ne mufaayo nnyo naddala afande muleterwa weebale kubeera nga otereza poliisi n'omuntu wa wansi n'abasirikale OCCID owa mukisenya owino poliisi nawe weebale nnyo weebalire ddala waliwo OCCID owa wenyininyini ku Old Kampala n'abasirikale ba Old Kampala mwenna si buli musirikale nti by the way mubi naye mubaamu abamu ababa empulunguse ezo eziba ziyiseeyiseemuko ezo zibeera zivumaganya poliisi ate ebiseera ebisinga naye nga kibi nnyo so owa poliisi bw'olabanga omuntu wa media fe tuli ba Luganda tukolagana wamu nammwe ng'akulaze ID yenagandi wa media sebo naye abanga musirikale kubanga saawa eyo kyonna kyabaakoze omanyi kyoba omugjawo baba bamudiployinzeewo ng'ate oluusi n'abamu kuba mudiployinzeemuwo yakolaganye wamu ne bakamaabo kati gwe n'ogenda oleeta olukungukungu olaba kati abatandise nga mwe baboosi wookomekerera nga gwe yeegayirira so abasirikale bambi tubasaba with a humble request niwe aba muntu wa bulijjo kati ono ye yadde asobola okwerwanako naye eri abantu abasinga nga yitasobola kwerwanako munnange ate n'omukwata mu mbeera bwetyo kiba kibi nnyo ddala ng'oluusi tasobola nakola ki nakwewozaako kati ngono weyatutte emotoka yababuuza mugenda kunkyajinga musango ki nga nawe tebamanyi mubadde mugenda kunkyajinga musango ki emotoka yange mugikutte on what charge okitegedde abasirikale naye nga tubebaza emirimu emirungi namwe abakola egyakabi mugamba mutya abali ku poliisi ya CPS awo namwe tubaagala nnyo afande muleterwa commissioner tukwagala nnyo munange webale kubeera ng'oyingira mu nsonga ezimu ku ezo ziyinza okubeera nga tezivumaganya ekifaananyi kya poliisi okubeera nga kirabika bubi naye nga programu zikulugudo as usual nga mukimanyi genda maaso osaba obuyimba bwo ng'oyita ku WhatsApp namba yaffe eri ku screen okwo owakinedda ate nga tobasuubiza nti olunaku olwaleero tulina akanyumero kaffe still akajjo ke twabalaze akagegenya mada tune twabaleetedde kikabalo bo baba bayinya muli kaseera zamba kuba saba saba akayimba